Abakolinsi ekisooka essula 8 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Naye ku ebyo ebiweebwa eri ebifaananyi tumanye nga tulina ffenna okutegeera. Okutegeera kuleeta okwekulumbaza, naye okwagala kuzimba. Omuntu bw'alowoozanga ng'aliko ky'ategedde, aba tannategeera nga bwe kimugwanira okutegeera, naye omuntu bw'ayagala Katonda, amanyibwa Katonda. Kale ku kulyanga ebiweebwa eri ebifaananyi, tumanyi nti ng'ekifaananyi si kintu mu nsi, era nga tewali Katonda mulala wabula omu. Kuba newankubadde nga waliwo abayitibwa bakatonda, oba mu ggulu oba mu nsi, nga bwe waliwo bakatonda abangi n'abaami abangi, naye gye tuli waliwo Katonda omu, Kitaffe, omuva byonna, naffe tuli ku bwoyo, ne Mukama waffe omu, Yesu Kristo, abeesaawo byonna era abeesaawo ffe. Naye okutegeera okwo tekuli mu bantu bonna, naye abalala, kubanga baamanyiira ebifaananyi okutuusa kaakano, bali ekiweereddwa eri ekifaananyi, kubanga omwoyo gwabwe munafu gusigala mu kwonoona. Naye ekyokulya tekitusiimisa eri Katonda, era bwe tutalya tetulina kye tusubwa, era bwe tulya tetulina kye tweyongerako. Naye mwekuumenga eddembe lyammwe lireme okufuuka enkonga eri abanafu. Kubanga omuntu omunafu bw'akulaba ggwe alina okutegeera ng'otudde ku mmere mu ssabo eri ebifaananyi olya. Omwoyo gwe bwe guba omunafu, teguliguma kulya ebiweebwa eri ebifaananyi. Kale owooluganda oyo omunafu, Kristo gwe yafiirira, abula olw'okutegeera kwo. Era bwe kityo, bwe mwonoonanga abooluganda, era ne mufumita omwoyo gwammwe, bwe gubanga munafu, nga mwonoona Kristo. Kale, obanga ekyokulya kyesittaza muganda wange, siiryenga nnyama emirembe gyonna, nnemenga okwesittaza muganda wange.